awarding the degree of Doctor of Philosophy of Makerere University. Abayizi 3,767 be basoose okutikkirwa ku ssettendekero w'e Makerere matikkira g'63 agagenda okumala ebbanga ery'ennaku 4 nga gakwajja. Abazadde wamu n'abo abayizi abasobodde okuwangula emisomo essanyu lye babadde nalyo likizeeko eri Omwoki wa Gonja oluvannyuma lw'okumegga emisomo. Nze nk'omuntu n'ekirala egenda kuyamba abantu ba bulijjo entegeka enkolagana nabo n'okutunguula eggwanga lino lya Uganda. Obuwera ba member of parliament bajja kusoma wano kati ebyo byongera amaanyi abaana bato kitegeeza kusoma tikulina enkomo oyinza kusoma mpaka ng'olina emyaka 8. Abayizi obwedda abasoma nga bannaabwe bwe bakuba obululu okubakulisa n'okubayozayoza olw'okuvvuunuka. Ku mukolo guno Ssenkulu wa ssettendekero w'e Makerere Professor Mondo Kagonyera wasinzidde n'asaba abayizi abatikkiddwa okukozesa amagezi ge bafunye nga bazimba eggwanga mu kifo ky'okugatuulako obutuuzi. Abamu ku batikkiddwa ye muyimbi Magla awangudde degree mu ssomo ly'ebyobulambuzi era ng'ono asekeredde abayeeya abayimbi nti tebasoma. N'ekyo mbadde nkola mbadde nga ngezako okulaba nga nsanyusa muzadde wange okusooka mama wange then n'ekyo nakyo ng'okijjeeko nengezako okulaba nga mbeera mu discussion groups ne bakwano bange mbeera kusomera okusaawa nga zeezo zennyini. Abalala batikkiddwa mwe mubadde abakungu mu gavumenti nga bakulembeddwamu minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Judith Nabakooba akuguse mu ddembe ly'obuntu wamu n'abalala bangi. Ndi musanyufu nnyo okubanga nfunye ekkula lino ery'okumaliriza emisomo naddala ejja masters. Bwemala okukola emirimu gya poliisi ate olweggulo nengenda mu library n'ensoma nenzija mu class n'ensoma webeere waka n'oyingira mu library yo n'osoma. So olunaku lw'enkya ekibinja ky'abayizi ekirala era nakyo kigenda kutikkirwa. Harriet Namukasa, Joseph Sabiti, WBS TV, Kampala.